omanyi betwogera ku kigambo exile tukitwala mu mitendera esatu. Waliwo exile by choice. Okay. By choice sipo tiko guni. Omuntu n'agamba nze bwe mbanga Museveni ayiseemu nga tesimukkiririza tajja kunkulembera. Afadhali kangende mu nsi kampaŋŋanguke ngende ate nfune oyo ng'asazeewo nga ye. Yaba asazeewo. Okay. Nga ye. Kakati owekitiibwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kati agwa mu ttuluba eryo. Kubanga nze saalabye musango gwonna gwe baali batadde ku mwana wattu Kyagulanyi nti yakwata omukazi yeetikka emmundu bamunoonya nti oba yakoze bw'ati n'ebiringa bwe bityo. Nze ndowooza nti y'omu agwa mu ttuluba eryo eriyo omuntu eyasalawo oba abantu abasalawo ne bagamba omanyi nze by choice sijja kusobola ki mbeera eyo okufugibwa Museveni oba yokulemberwa Museveni. Sijja mu kukulemberwa oyo kasooke nkole ki ntambulemu ng'endeko ate mu kibanja ekirala. Mu bigambo bye akati bitakyogera kotinga ebigambo nange nkubuuza waliwo samanizi zonna ezaali zifulumye nga zimwetaaga. Wali tewali tekitegeeza dembe lye kati waliwo bw'oyogeddeko nga tuwulira waliwo samanizi ezibafulumiziddwako, waliwo balabikiddeko wano ne wali ne owekitiibwa Bobi Wine talina n'awamu we yalabikira nti yabba kino, yatwala embidde y'omuntu, yatwala ettooke ly'omuntu n'ebiringa bye. Kati babanga yasalawo n'agenda mu kibanja ekirala, nze ngamba be abamu benjogeddeko abasalawo okuwaŋŋanguka nga beeyagali. Takyogera kotinga ebigambo nange nkubuuza waliwo samanizi zonna ezaali zifulumye nga zimwetaaga. Wali tewali tekitegeeza dembe lye kati waliwo bw'oyogeddeko nga tuwulira waliwo samanizi ezibafulumiziddwako ne owekitiibwa Bobi Wine talina n'awamu we yalabikira nti yabba kino, yatwala embidde y'omuntu, yatwala ettooke ly'omuntu n'ebiringa bye. Kati babanga yasalawo n'agenda mu kibanja ekirala, nze ngamba be abamu benjogeddeko abasalawo okuwaŋŋanguka nga beeyagali. Kati waliwo abantu abalala bawaŋŋanguka nga bazizza emisango. Tubalabye bangi nnyo sinaba opposition oba biki okuva emabega twalinako omusajja gwetanga Byakutaaga eyabba ez'amagye wizi Byakutaaga yewaŋŋanguka naye baŋŋanguka aliko ziwaala nti ezikola ki ezimuyigga. Kati waliwo n'abagwa mu ttuluba eryo oli n'agamba nti abayeze n'agumaza ki binangwa nkoto. Abantu abeera mu politics emirundi egisinga kizibu nnyo okutambulira mu politics n'otabaako ate misango gyozza. Kizibu oyo twamumaze engalo ze zaali nnyonjo. Oyo ye yasalawo obusazi yalondawo kiri yalondawo ekyo. Kakati waliyo abalala nga bo badde mu byobufuzi bino naye ne bateekamu akajanja akangi, ne bateekamu obwagazi obungi, ne bagamba kati n'akalulu tekamala. Akalulu kaba tekamala nti ye tukoze tutya okulaba nti ye tufunayo at least embeera endala tukwate emmundu kyati tubeeko bwe tutuga akati ekyo kikutwala mu bumenyi bw'amateeka. Jjukira gavumenti ennamba erina intelligence enoonyereza, ewunyiriza, erabiriza n'ebiringa bwe bityo. Abamu no sinaba opposition
abamu balina mu gavumenti mwennyini abalala bannamagye abali mu gavumenti mwennyini ababadde active serving officers. Oliriza kati nze kujjako waliwo baddoga nti bannabyabufuzi abamuli emirembe nedda kati ze nkulaze waliwo obumenyi bw'amateeka ate obumenyi bw'amateeka nga busaze n'ensalo ne bujja ne mu bantu baki abakozi ba gavumenti aba NRM kubanga waliwo abali mu kkooti bavunaanibwa kuliko kapiteni Mulamba. Kakati bwe kijjamu obumenyi bw'amateeka abantu olumu bakola ki badduka. Kakati tetukitunuliza nnyo nti badduka byabufuzi bannabyabufuzi bangi nnyo bali wano bateredde entende abalala tuli ku lusaniya lwe lumu tuli ku lusaniya aba DP owekitiibwa Nobert Mao tuli ku ndya nabo tuli ffenna okitegeera si ekyo kyokka tunuulira UPC tunuulira ebibiina bingi abasazeewo kujja tukolere wamu ate okulaakulanya ensi yaffe Uganda. So nze kiri nkimenyawo abantu bagenda mu exile bagenda emirundi emeka kya mirundi 2 by choice oba criminal affiliation waliwo obumenyi bw'amateeka bwekuusa ku nsonga ezo. Kati ate mukadde waffe Ssebujjungana mugambe yaddaga nti ye babwani bwe yadduka mu ggwanga yagenda ku leediyo n'amujerekera nti kati adduse eki abeere wano gye bali wano nga bakyadduka mutiitiizi naye bwe bamaze sime saakozi zitambula zonize ne zimugaa nti owaayi ogende Saudi kyodda kati n'agamba nti babwani yalengera wala gavumenti abantu ngaawe badduka ne bagenda kiba feeti gyeri oba bo bakyanga kya bulijjo nti batutidde bagenzi. Kiringa okubonaabera n'omukyala ewaka n'oddayo n'omusanga nga yasibye ngu gwagenzi naye ng'ekyamututte gw'otunula tiye omwami oli namulaba tiye nga atemye omuggo n'akuteeka mu nsonda ate ng'omwami tiyamubuuza nti owaayo omuggo ogwo gwaki wabula ate omwami bwe yali yeebase ng'alaba emmese ziyitiridde mu ki omuggo gwaleetebwa mmese kati ate gwe omukyala n'ogamba naye omanyi tiyenze sijja kulinda tiye oba notandika okulowolereza oba luliya engeri gye nalwayo mugundi mumiigiina oba luli nali okuwa bodaboda mu Kayembe oba yandaba nebinga bwe oba olina ebirowoozo byo ill motives oba ill whatever nze Bukenya abunoti kawani obeerawo bwe waba waliwo ekyo kyonna ekinetagisa okunyonyola nvaayo nenyonyonyola abantu bangi nga togenda basement ne bwe ba basement ogendayo you face it basement you face it omanyi kibaye naye jjukira ebintu byonna bitandikira mu ntimbo ebigambo n'ebinga bye nja kuwa ekyokulabirako waliwo omukyala bambi abadde activist mukyala Miria abadde akyali n'olumu bambi naffe bwe twatuukira obumwa bwaffe omanyi olwekyo twebaga kibayogerako control ekyo kibayita verbal terrorism nemukiwakanya nemukiwakanya nemukati kibangayo nesebujja ekiri fe batuddeko ku mbawo z'ebyokwerinda terrorism entalo zonna z'olaba ne ssematalo neze mu Bayibuli naki zaava ku ki bumwa kati bannabyabufuzi abamu aboogera ebikankana nyina muganda wange we Butambala kyannuma nnyo okuba nti yali avudde mu kkomera ate enkira ne bamuzzaayo naye walaba bwe yatuuka ewaka mu kifo ky'okubudaabuda atule wali bamubuddeebudde bamunaaze ku bbombo ku lweza bamuyiseemu oluwombo ayite mu lulagala butadda mu kkomera yagamba bugambi ekyanga ky'obutamiivu ki ebigambo byali biwunya kati ebigambo ebyo bisiga obukyayi bireeta obusungu biprovokinga biyinza n'okuvaako okufa kw'abantu n'olwekyo ebigambo ebimu ebyogerwa tuyina okuba nti tutukola kati olaba owekitiibwa Bobi Wine sobola kuva ne ŋŋamba nti omunywi gw'enjaga
oba yaginywa eyo bwali bulamu bwe bwali bulamu bwe oba nakati akyaginywa eyo personal life ye ddagala lye so kuva eno etandika okugomogoka eŋŋamba biki abamu bakozesa ebintu ebyo nga dduwa zaabwe nga dduwa zaabwe esaala eri mujaga era zinaku zinyinako omuvuga gwe namutaleketa lwali tumwazayaza ogena emiti gyenjaga nti eyo dduwa yange tiyo dduwa dduwa kakati ebintu ebimu abantu tubyogere nga tubyogera n'obuvunaanyizibwa ebigambo ebikozesebwa bireeta obuzibu nomala okwogera ebigambo ate neweezuula nga olina okudduka